Abayizi 2007 batikiddwa ku ttendekero lya Young Women Christian Association YWCA mu Kampala nga gematikira Agabuutikidde. Wano President w'ettendekero lino Flavia Mpande ne Principal walyo Losi Grace Nalubale batendeze ebintu emirungi abazadde gye bakoze ne basaba batikkiddwa okusobola okutandikira emirimu okusinziira ku bayize. It's a Christian organization which empowers the youth to take up roles in society, which contribute to the national development, with its mission being to enhance the socio-economic status of girls and women. Our political leaders have told us stop talking about starting to work and start to work. Minister omeze benyigiza ebisookerwako Rosemary Sendi abadde omugenyi omukulu ng'ategeeza abayizi obutagenda nga musise bwero okunoonya ebyakola ng'ate wano weegiri. I want to tell you that academic accomplishments are never meaningful unless the knowledge that goes with them is relevant to the community demands. Sendi ategeeza nga balina okwewala okukola obubaga kubanga ssente ze bateeka mu bubaga bwakiri bazigulengamu ebyokwesa okulina ebyalaani. Essente ze mubadde mugenda okukozesa okutukolera parties ennene ennyo. I know you are going to throw very big parties. It is equally good. But I would like to request, if possible, can you share a nice luncheon? Small. Batikiddwa mbaddemu n'omuyimbi Sophie Gombya. Nsanyusa okutuuka ku kino kyentuuseeko yadde nga si eky'enkomerero. Ndi musanyufu nnyo olwa kino kyentuuseeko. Ate ye Ssaalongo gye mu Ssenku nga by'okulina emaganjo asabye abazadde okubeera obuvunaanyizibwa eri abaana baabwe okusobola okufuuka b'omugaso mu ggwanga n'okukula nga balina empisa. Omwana okuva ku makya okutuuka ekiro teriyambuuza tomugamba ovaawa omwana abeera atya kireerese ku kyalo ataayaaya atya. Bino abyogedde ku mukulu gw'amatikkira ga muwala we Sharifa Najjembe yatikkiddwa diguli bya mawulire okuva ku Muteesano Royal University. Ssenkungu ategeeza nti abazadde bangi ensangi zino beemalidde nnyo mu kukola emirimu ne bataba abaana baabwe obudde bumala okusobola okulonda empisa zaabwe. Abazadde abasinga tweggyeko obuvunaanyizibwa nga twefuula abakola ennyo. Abaana bange mwenna abatikkiddwa nti gye mulaze si wangu. Ate ekitongole kya KCA kisimye abantu ssekinomu abayambye okwakwasisa okukola nga batumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Etwadde tanks liters emitwalo 4 donating the East Kolo Primary School wadde tubalina amazzi. Bino byogeddwa Kamisona y'ebyenjigiriza mu KCA ajiri ku Luthumu Muzaata babadde akwasibwa tanka z'amazzi ezinaakozesebwa mu masomero aga KCA. Omukolo gubadde ku East Kolo Primary School nga basimye abantu bonna abayambyeko. Tunaffe kituwa essuubi nti outside there are people who care for those who are in need. Muzaata agambye nti bakyetaaga obuyambi obungi ddala omuli ebitabo, uniform, ebizimbe kabuyonjo era bw'ati nakkiriza abazaalisa bonna mu ggwanga okubayambako. Edwa ne tukyasaba obuyambi era abalina bajje bambe ku baana baffe ebintu ebyenjawulo nga beetaaga ebitabo, beetaaga engatto kubanga olaba bambadde nangatto. Akulira essomero eryo Tamale Kyawusi alaze okusomozebwa kubasanga. Ekizibu kyaffe mazzi, masannyalaze, utilities zonna awamu. Kati bwe tumanya nti nno gana amazzi tetujja kugasasula nga tulina agavudde mu nkuba, kiba kitegeeza nti ziri ssente zijja kuvaayo zigula ebitabo by'abaana.